30 mu kakiiko ako kumyukibwa ekitiibwa Alice Kakomo tudde wano era akakiiko ndowooza nti mukalabe kakazi bulungi olunaku olindwa lw'olutukuvu ddala 31 omwezi guno lijja kubeera lunaku lw'omalaza tujja kubeera wano Lubiri Mengo kyekuba musibabye tusanze tutudde wano enteekateeka tuzikolera wano kubanga wano wenyininyini kibangiriza kino mukulu wajja okubeera okujaguza Matikkira naye nga sinaba kutuuka ku lunaku olwa 31 lukukatiriza kubanga ndagala abantu babijjukire nti sinaba kutuuka ku lunaku luno kansooke njogereko ku bibaddewo n'ebigenda okubeerawo tutuuka ku lunaku nga 22 omwezi guno lwali lwa mukaaga Katikkiro ekitiibwa Charles Peter Mayiga yenyiga omuzannyo gwa golf empaka z'omuzannyo ogwo gwa golf nga zijjukira oba zikuza amatikkira ga baffe okuva n'olwokutaano luno lujja olwokutaano nga 28 era tujja kuba tutandika okukuza olunaku olw'okujaguza amatikkira ga baffe tujja kutandikira mu masinzizo olwokutaano bannaffe abasiraamu bajja kubeera nga basabira Ssaabasajja Kabaka beebaza Katonda kumuwangaaza Nnamulondo yaBajjajjaabe emyaka 90 era Katikkiro alina omulimu gw'okutuma masinzizo n'obubaka obutongole egy'okusomwa okusinza era mu ngeri y'emu olw'omukaaga mu Adventi wajja kubeerayo omusango gw'enjawulo era engeri y'emu ne ku lwasabbiiti wajja kubeerawo okusaba mu masinzizo g'Abakristo ab'enjawulo balokole baprotestanti bakatoliki era naye wajja kutulibwayo abantu abajja okutambuza obubaka obutongole okusoma tusaba abantu mwenna gye muli nzikiriza zonna tulina tugende tusabe twebaze Katonda olw'okumuwangaaza kutabira buwangaazi era nga 28 olwokutaano Ssaabasajja Kabaka yasiimye okutongoza ennyumba ze Ssentebe. Ssentebe waliyo ng'abantu oyinza okwetaba kufuna mpola Abangereza gye bayita affordable housing. Amayumba gano gazimbibwa Buganda Land Board ng'eri mu mukago ne bannaffe mu China ki era amayumba gano gatandika dda agamu gaggwa agamu gabadde gatundibwa nga gatandise n'okusulamu naye gabadde projekiti ebadde tetongozebwangatekulwangawo mutongole bwetyo Ssaabasajja Kabaka tujjukira amatikkira gano. Ssaabasajja Kabaka yakkiriza yasiimye okulabika Ssentema atongoze projekiti eno ezintuntu z'omutuntu 6 ez'emisana era obujja kubeera gwo gw'abagenyi bayite naye abasula mu bitundu ebyo enguudo ojja kubeera n'omukisa kulongobanga olekede Ssentema kugenda okutongoza amayumba gano. Abalina obwetaavu okwagala okumanya ku nsonga z'amayumba ojja kubasaba mukwatagane n'aba Buganda Land Board kubanga amayumba gano gazimbibwa nga ng'abantu abalujjo so si abantu babifugera bali mu nkondo olwekyo wafuna eyaffe eya bulijjo tusaba Ssentema gw'amayumba age Ssentebe tujja kubeera 31 mu bbalaza tujja kubeera wano
Lubiri Mengo. Omukolo guno tujja kutandika okuyingira kubanga kwa ffenna abantu bonna bajja kuba basuubirwa mu Bulange Lubiri Mengo, naye abagenyi abanaayitibwa mu ngeri y'enjawulo abayita ab'empaka bo bajja kuba batandika okutuuka ku ssaawa 4, naye ssaawa 2 ez'okumakya kijja kubeera mu Buganda yonna gy'oli okkirizibwa era oyitibwa oyanyirizibwa okujja twegatteko bajjajjaguza amatikkira enjawulo kubanga gy'okuva 2019 olwadde emikolo egazi zibadde gyasigadde emisinde tubadde emikolo by'obwakabaka gibadde gy'abagenyi bayite bokka, naye kati abagenyi Obuganda bonna buyite, naye abagenyi ab'ebbaluwa ab'enjawulo abakaada bo tubasuubira ssaawa 3 ssaawa 4 okuva ku ssaawa 3 wajja kubeerawo okusanyusibwa abaana nga bayimba n'okusanyusibwa okw'enjawulo abaana b'essomero, ennyimba eziyizibwa yozayoza bafu okutuuka ku lunaku n'ebikabya n'ebintu byonna bino by'emikolo genda kuba gijjayo nnyo ensonga y'ebika abazzukulu birina okuza esobola ate mu puroguramu ndyoke nkomewo awanga 5 tujja kuba tulina ebisanyuso eby'enjawulo abatabeere wano mu Lubiri mujja kuba musobola otulaba byonna temuli mwetaniiko egyenjawulo terefayina ne rediyo endala ekyo kya internet tujja kubeerako nga musobola otulaba live n'okuwaayo ebirowoozo byo n'okusanuka awamu naye kwagala nnyo abantu basobola Kabaka Katikkiro asuubira okutuuka mu Lubiri ku ssaawa 5:05 era bw'anaaba amaze okutuuka wajja kubeerawo omwoleso ogw'enjawulo ttaka omusolya lamwa bajjajjaffe ab'obusolya bagenda kwolesa nga batambula nga bayingira awagenda okukungaanirwa n'olunyini era bajja kuba nga banjibwa omumu buli omu n'ekika kye muziro akabbiro n'omulimu gwe bakola kuffe kikulu abantu bakitegeere abazzukulu yonna gye bali bategeere bajjajjaffe emiziro gyaffe giriwa era baffe emiziro gino girina mulimu ki. Ssaabasajja Kabaka bw'anaatuuka mu Lubiri lusuubira okubeera nga ssaawa 5:45. Ssaabasajja Kabaka ajja kwanjulirwa amakula ekipaggo ekigwira essaza lino ekyaddola era bw'anaavaawo ajja kujja ayanirizibwe wano bajja kuba bamaze omulokisa bamulinze okalamuse mujaguzo ajja kubeerawo ngati era emirundi egisinga gisembayo abantu abajjukira mujaguzo tulamu olaba ku matikkira nekugulawo ki mujaguzo abatamanyi ngoma naye muyinza okulaba mubadde mulabako engoma entono era ezibadde zireetebwa olw'embeera ebaddewo enjaguzo bwajjula zibeera engoma ezisukka ezituuka mu 8. bamanyi Oluganda mumanyi Olugamba naleka mujaguzo avuga wagala leero muwulire mujaguzo yonna nga afuddeyo avuga abaana n'abazzukulu mujaguzo ki. Ssaabasajja Kabaka tubakolamusa mu mujaguzo. Ssaabasajja Kabaka asinya ajja kukongojjebwa abakongojja babeera
Mbogo abakuuma b'obujaguzi babeera ba Kirimo era ebyo byonna bika tegerera ebika bikola ki lwaki Ssaabasajja Kabaka bonna abalokongojebwa ajja kutwalibwa ku Nnamulondo naye n'abatana bakkalira ku Nnamulondo kijja kuyimba ekitiibwa kya Buganda emizinga gijja kuvuga n'oluyimba olw'eggwanga emizinga gijja kuvuga emirundi 3 omulundi gumu buli mwaka kujaguza ojja kubeerawo n'essaala ekulemberwamu Ssaabasumba Semugere ate Ssaabasajja Kabaka alyoke akkalire ku Nnamulondo. Ssaabasajja Kabaka n'abali ku Nnamulondo ajja kufuna okusanyusa n'ebimusanyusa byamusinziira nnyo mu nnono yaffe okubeera n'entenga okubeera n'amakondeere ojja kubeera n'ebivuga eby'enjawulo endingidi entongooli amadinda bino byonna nga twagala okugyayo ennono ebivuga eby'ennono abaana n'abazzukulu birabira bimanyira babiwulire okusanyusa byo naye wajja kubeerawo era n'emikolo emirala egikolebwa gamba ng'ogwa seruti abo bamuleetera ekyaleeta empomereza Oweekitiibwa Kakomo bw'aba anywa omubisi baguyita mubisi gutegulebwa mu ki mu mabidde naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba anywa ekyo ekisogolebwa mu mabidde gubeera mubisi ng'ogwa Oweekitiibwa Kakomo kubeera nti mwomerezi ow'ekika ekyekibe yakuleeta empomereze era nakyo gubeera mukolo Amatikkira ga tujja kufuna okwogera kwa mukubiriza w'olukiiko lw'abataka era omulamwa ogw'okunyweza ebika ebika ebyenjawulo tuwuliriza abaana abulisa ebitonde era mu ngeri eyo eri Obuganda era naye ng'ajjayo nnyo omulamwa ya Ssaabasajja Kabaka n'aba asimba tuwa tulungamya ekiseera kino maaso omukolo guno okutwalira wamu gujja kubeera mu ssaawa era Ssaabasajja Kabaka ajja kugabula Oluganda omukolo ng'egy'amazaalibwa salakeeke omukolo guno era eby'abagoberezi ensonga zino bakimanyi wabeerawo ente ebeera eyokebbwa nga nnamba Ssaabasajja Kabaka agabula ennyama waliwo Obuganda Ssaabasajja Kabaka ajja kubeera nga agabula ebyokunyama kituuse puroguramu y'omukolo nga bwerambikiddwa bwetegekeddwa era tunaba tumalirizaawo tusuubira nti ssaawa musanvu kitundu tugaziiza abantu babavaawo Ssaabasajja Kabaka njagala nkugaziyeeko katono kinajjo tunasanga 5 yebyatuula ennono n'ebisaawo obwakabaka buno luserumu Terega oba Ssekabaka ki ebika bwe Buganda oba bwonoogamba bwe Buganda okusiba ekintu ekyo ekifuuka Buganda ebika kintu kikulu neera Ssaabasajja Kabaka omulangira alya obwakabaka bwaba atuusibwa Naggalabi bajjajjaffe abataka bebakulemberamu omukolo ogwera bwe babeera n'omulimu gwalina okukola okutuuka mu kubatikkira n'okutikkira bataka
Ssaabasajja Kabaka yasiimye omwaka guno tujjukire nnyo ensonga y'abataka kubanga abataka okuviira ddala mu ntandikwa bye baateekawo Buganda okutuuka ate we twatuuka mu biseera by'akazigizigi emirundi ebiri obwakabaka buggyibbwawo ngamba emirundi ebiri njogera ku 53 okutuuka mu 55 ate n'enkaaga mu mukaaga okutuusa mu 93 emirundi gyonna obwakabaka we butemeddwako mutwe Obuganda busigadde era butambulira olw'embeera y'ebika obwakabaka bwa Buganda bwawukana n'obwakabaka bwensi endala zonna bwo busobola okwezuula olw'okubeera nti bika olumu abazzukulu tuyinza okuba nga amaaso tugajja ku bika Ssaabasajja Kabaka asiimye tuzzemu tugazze ku bika tutegeere bajjajjaffe be baani baliwa bakola ki beetaaga ki mu mulembe guno Mutebi embeera eriwo kiki tetulina kukola ffe ng'abazzukulu okuwagira n'okuzimba ebika byaffe Obuganda buno mu ngeri gye buliwo kati tebuzze lwa kubeera nti oba waliwo abazungu abaavaayo batuwa ssente ababavujjiriza ab'enjawulo abalengeri bakoze Abaganda kibuli kulemberwamu abakulembeze ab'enjawulo n'abalala naye emirimu gyonna egyabadde mu njogero ya bulijjo poteera singa si Baganda kulaga bwagazi Ssaabasajja Kabaka ayagala twongere obuwagizi obuteeka ku Bwakabaka naye ate ayagala tukimanye nti n'obuwagizi n'obuwagizi omesa eri Obwakabaka bataka lyokutuyita okugulanya okulamaga mu butaka bwaffe byonna gye tuva tubeere bajjumbize era ebintu bino tebyebaaka bajjajjaffe tusanga jjajja ng'atambula yasaza bibatu ng'ali ku bigere oba nga mumunyize mu takisi ne mugamba jjajja ndagire ku wange newankubadde si embeerayo walusimbisa embeera yawo gamba ekika tuba tukifeebya naye wetufeebya ekika ekyefumbi tuba tufeebya Nnamulondo Kabaka ye Ssaabataka n'olw'ensonga eyo tulina okubeera abajjumbize eri ebika byaffe biwagire binywere nabyo bisobole okukola ki mu ngeri emu okunyweza Nnamulondo okola abantu tujja kubeerawo n'omwoleso buli omuwala abagambye nti ekika kyo buli jjajja baba mutegeeze nti ekika kyo kyakigire wakijjajja mukosefu wadde okinaye jjajja mukosefu jjajja babadde mukosefu gwe muzzukulu eyo gyobadde muzeewo ki olaba nti obudde abudajjajja mu mbeera eyo ave mu bukosefu asobole okubeera ng'alabika olwabeerawo ekirala kyonna ekibulako olabye nga ab'ekika ekirala bwejjajja yazze nga nsuluka yerabika nga yeeyo sigamba nsagala kukyogera nti waliwo anaalabika nga musiifu naye bwobanga olina kyolabye empologoma bazze bentambula gye babadde batambulamu naffe abeefumbe katukole kyongeremu ebigiira gy'ebika kikyatambula kijumbire naye kugamba omukolo guno twagala kuzzaamu maanyi mu nsonga y'ebiki y'ebika bajjajjaffe bayimiridde okubawudawula n'okubajjumbira bo nabo basobole okunyweza n'okugumiza Nnamulondo ne rediyo n'emikutu emirala gyonna nolwekyo ab'amasannyalaze tubasaba nti olunaku olwo olw'ebbalaza ennaku z'omwezi 31 bafube okuba nti amasannyalaze gabeerako bwabaawo ebikolebwa ebirala bisobola okulinda enkeera nga 2 nga 1 naye nga 31 amasannyalaze gabeereko. Ekyokubiri Obuganda bwonna abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abanajja mu Lubiri tubasaba mujje nga bukyali okuyita mu mitendera gy'ebyokwerinda
era tubasaba okujjako nga waliwo obwetaavu okutambula n'ensawo ennene netambula n'ensawo entono okusobola okuba nti tetutaataaganya embeera gye tulimu mu ggwanga ey'ebyokwerinda weewaawo ebyokwerinda binywezeddwa mu nteekateeka naye era buli omu obeera ofa ku munno n'okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi. Gyaffe mwenna ab'amawulire tugenda kubeerawo wano olukiiko lugenda kugatta ab'amawulire abakulotaanyiza tulumirwe omukolo abantu ba Kabaka abali ebalimirwe buli omu anayingira mu Lubiri ajja kwazibwa. Mbasaba kigumire tukimanyi kukwata ku b'amawulire. Ab'amawulire nti mu nnyambala yaffe ennyambala eyo ate si ebeera ennyambala y'okusinga. Tusaba tuteekemu emotional intelligence eyo zino mukolo tumanyi nti mubeera mukolo ene ba service provider bonna tubayiseemu News Uganda tuwano Mirembe Mengo ekitiibwa Daudi Mpanga ssentebe w'omukolo gw'amatikkira ga Kabaka nga luŋŋamya ab'amawulire mukolo nga gunatambula Ssaabasaajja wano mu Mirembe Mengo ku nteekateeka zino zetuliko nga baluŋŋamya omukolo gugenda okubeerawo nga Ssaabasajja ajaguza amatikkira ge g'emyaka 3 nga tudde ku Nnamulondo yaBajjajjaabe alamula Obuganda. Digital News Uganda Ssaabasaajja mu Lubiri Mengo. Lino essubi lyerimu kuleeteddwa abenkerettanyi banno bazivunanyizibwa mu kuzimba ekiwu Kabaka amwatuula akuza amatikkira ge era gwe omulimu okugenda wano mu maaso era mu Lubiri Mengo okwetegekera emikolo n'emmuli zino eziri mu kuyooyootebwa zezimu ezizimba ekiwu kino nga mulimu okugenda mu maaso bwe gulabika kati bali mu kugutambuza. Emikolo egigenda okubeerawo ku Mande nga Mutanda ajaguza amatikkira ge ag'emyaka 3 ng'atudde ku Nnamulondo yaBajjajjaabe alamula Obuganda. Digital News Uganda Ssaabasaajja wano mu Lubiri Mengo. Wano mu Lubiri Mengo wano bagenda okubeera omukolo ku Mande nga 31 Ssaabasajja nga atudde ku Nnamulondo yaBajjajjaabe alamula Obuganda. Era zezimu ku nteekateeka zino ezigenda mu maaso. Nze Ssaalongo mukalazi mutabani wa Kayizi Ssempe Mabaale Buddo. N'olwekyo tuli ku mulimu guno ogw'obuweereza mu kibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. Nze Ssentebe w'Abaganda Nkerettanyi. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi kyekyavaayo ku mulembe guno Mutebi. Tuli mu kituluze ekyo mwe tusinziira okuweereza emirimu gyaffe egy'Obwakabaka. Obwakabaka omulimu gwonna gwe butuwa gwe tukola ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. Bwatuwa okuzzaawo bbugwe ali ku twekobe era omulimu ogwo tugukoledde ddala bulungi. Ate bwe bwamaze okutuggyako ekyo ne butukwasa omulimu ogw'okuzimba ekiwu, empologoma eramula Obwakabaka bwa Buganda mwetuula ku matikkira. Omulundi guno ogw'30 Kabaka mu kiwu kyagenda okutuulamu tuli mu kukiyooyoota okukikola kibeera eky'omutindo ogw'omulembe Omutebi era ogusobola okubeera nti gujja mu kitiibwa ekya Kabaka okutuula ku kiwu kya Bajjajjaabe emyaka 30. Weetuli tuli mu kuyooyoota era tusuubira nti ogenda okutuuka ku lw'omukaaga tujja kuba tumaze okukijjako engalo nga kituuse ng'empologoma mwegenda okutebenkera nga kiyooyooteddwa bulungi. Abakizimba kye kibiina ky'Abaganda Nkerettanyi.
kyatandika ku mulembe guno Omutebi. Kabaka Mutebi okukizza obuggya kyaliwo ku mirembe gy'aBajjajjaabe, naye ku mulembe Omutebi kikomyewo, era twatandikira Butambala okutandika okukizzaawo mu mulembe Omutebi. Ssaabasajja Kabaka yagamba akyetaaga, era okuva olwo buli matikkira atuula mu kiwu ekifaanagana nga kino. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi kyekikizimba. Kati kibeerako ebintu bimeka ebikozesebwa mu kukizimba? Tulabako essubi ne muli waliwo ebintu ebikozesebwa mu kuzimba ekiwu. Kuliko empagi zezitandikirwako, kuliko egiyitibwa emikiikiro, ebyo bingi, kuliko emmuli, kuliko essubi. Kakati ku by'ennono biriwa ebikitambulyako nga bya nnono? Eby'ennono mulimu ebibeerako twekisize kuba Obuganda. Tulabako ssubi, osobola okuleeta tundubaali neteekako oba ssubi lyokka? Ssebo, ekiwu tekigendako kiveera, tekigendako matundubaali, tekigendako biwempe. Obwakabaka bugagga. Kabaka ffe tumukolera. Toyinza kukolera kabakawo n'oteekako ettundubaali n'oteekako ekiveera. Oteekwa okukola ekintu eky'ennono, ennono ey'abajjajjaffe, ey'obwajjajja bw'Obwakabaka. Essubi ekyo kya nnono, emmuli ekyo kya nnono, emiti, empagi nga bw'oziraba ekyo kya nnono, n'ebirala ebikusika ebiri munda. Kabaka w'atuula waba wamaze okuteekebwateekebwa ng'ennono bw'erambikawo, nti awo empologoma weegenda okutuula ewulugumenga eramula Obwakabaka bwa Buganda. Okay, tuyanza ssebo. Nze Ssaalongo Omukalazi. Kale ssebo, gwebale. Olwa Digital News Uganda, omukulu ng'atulambulira ku bukulu bw'ekiwu Ssaabasajja magenda okutuulako ng'akuza amatikkira ge kibali mu kuyooyoota kati. Olwo lumu ku Lubiri ate n'omulimu era gwe bakola kisaakaate eky'emmuli Lubiri bwe kityo, ate n'omulimu guno gwe baliko ogwa kukola ekibi kye bagenda okusereka n'essubi mmuli. This Kabaka's Paris. Tuli wano mu Lubiri e Mengo, wagenda okubeera emikolo nga 31 ku Monday. Digital News Uganda, tuli wano mu Lubiri e Mengo. Wano Lubiri e Mengo kwetegekera amatikkira ga Ssaabasajja ag'emirundi 3. Muziku wa Mugema Ssenga wa Giradi tukutuusaako wano enteekateeka zonna.